Ng'eggwanga lyetegekera okulonda omwaka guno abantu bangi abazze bakwatibwa okutuusa okulonda lwe kwawedde era nga bangi basigala bakwatibwa olw'ensonga ez'enjawulo. Yes, abawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Rubongoya yategeeza ng'abawagizi baabwe abasoba mu 5 be bamanyiiko n'abalala abatamanyiddwa abazze bakwatibwa nga kati bali mu kkomera n'obuduukulu bwa poliisi obw'enjawulo. Wano wenjogerera tulina list gye twakakompilinga eriko abantu 616 bamembers baffe be twakatracinga. Estimates zaffe ziraga nti abantu abasukka 3000 abayinipi bakwatibwa mu mbeera ino ey'okulonda. Kati olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke ategeezezza nga bwe batannaba kufuna muwendo mutuufu ogw'abantu abakwatiddwa mu kulonda kuno. Mbadde sinaba kufuna information eno naye nsaba nti bwe mba ngifunye ngisharinge namwe bannamawulire okubatangaza ku information eyo. Era okuva okulonda lwe kwaggwa ab'ebyokwerinda bagomba mu maka g'akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebakkirizaayo muntu yenna kugendayo wadde nga ab'ebyokwerinda bano be bamu basooka kwegaana nti tewali muntu yenna gwe bali bakugira kugendayo. Kyokka wadde ng'abantu bangi baali balabidde nga bagaaniddwa okusemberera amaka gano wadde ekikomera ky'ennyumba ye omwali n'abooluganda lwe. Kati era Lusoke atutegeezezza ng'ab'ebyokwerinda bwe bakyebulungudde amaka ga Kyagulanyi olw'ensonga z'ebyokwerinda z'atatubuulidde. Tulina deployments around amaka ge kubanga tulina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Kyokka era akkaatirizza nga bwe batalina musango gwonna guvunaanibwa Kyagulanyi era nga bwe gunaabaawo wa kukwatibwa. If he commits a very particular offense, like I said earlier when I was talking about these issues, we would certainly either invite him to police or arrest him and take him to court. But at the moment, just know that they are very specific operational postures around his premises in the interest of national security. Waliwo n'ebikwekweto ebizze bikolebwa naddala mu bitundu eby'enjawulo okusingira ddala Kampala ne Wakiso okufunza ku bateeberezebwa okwenyigira mu kumenya amateeka era nga bangi essaawa eno batemeza mabega wa mitayimbwa. Naye twagala n'okubategeeza nti bino ebikwekweto bijja kuba bigenda mu maaso era bwe twagendera okumalira nga tulina abantu 95 betunyweddemu bwe tukwase era nga twakola operation nga 3 February mu Kireka, Kamuli, Kyaliwajala ne Naalya, eyo ne tukwatayo 62, twakwatayo abalala 14 nga 9 February, naye waliwo n'abalala be twakwata 19 nga 4 February mu Kulambiro, Kyanja ne Kisaasi areas generally. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo, ku Spark TV.